Kale. Chirichitya! Tugane maso! DJ Morrissey. Okay. Owanga tumbu. Mutawaza ngambye. Nti abawuliriza abange eddoboozi lyafudde. Naye ngambye nti abawuliriza abange waliwo akayimba ke baagala ennyo ke bayita beedi za miti. Tukubemu beedi za miti. Kakati kola bwoti. Bwaba kuba beedi za miti nabo baleete kye bakola ki? Bajje bakwateko mu ngalo. Weewaawo. Siwa kiri. Okay, kale. Tugenda awo beedi za miti. Mwebale musooke mulindeko baba. Bagenda kunkwata ku piiki. Mukwate piiki so. Okay. Kale ndowooza tusooke tukole ekyo taata. Tusooke tukole ekyo. Mukama wange ngambye ayagala kugenda. Yagala okwaniriza mukadde wange. Sali property kosa. Engalo bannange eza Sali Properties. Yagala okwaniriza omukulu ono Sali Property. Webale kwagala DJ Morris, webale kwagala Kalungu Fama. Omukulu ono namukubira wiiki ngemu n'ekitundu emabega. Era ne muteekayo ku mpewo n'akakasa abantu bange nti nja kujja. Muzeeyi Sali nkwebaza taata olw'obutangiwa. Nkubye essimu ye n'engimalako omuliro ng'amanyi agenda kundisappointinga. So Muzeeyi Sali toyanze bye taata. Bano be bawuliriza abange. Bano be bankoze obulungi obutali butono. Era nga tonnavaawo ng'akabonero ak'obukkakkamu n'okulaga empisa gye bali nti be banfudde kino kyendi nsaba nfukamireko wansi. Bannange! Mwebale bannange, mwebalire ddala. Mukotokaaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mmwe muntemedde ettaffaali erisoose ku bulamu bwange ery'okubeera obulungi. Mmwe muntandikidde obulamu bwange. Bannange siri bayisaamu maaso nga bwe nkikola ku leediyo. Abatera okujjako Kalungu mukimanyi mikwano gyange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taata Sali Property ngenda kusaba n'obukaka mukadde wange ombulize ku batuwuliriza abange wano bakwesunze okuva luli wonna kuteekayo ku leediyo bakwesunze okulya ku ddoboozi lyo neyanza taata. Bannaye engalo esaaniriza omugagga waffe. Nsanyuse nnyo okubeera wano akawungeezi ka leero. Amannya gange nze Sali Dewis owaba Sali Property Consultant tusangibwawo Kalabo mu ttawuni. Naye mpulidde essanyu lingi ono mukwano gwange yafuuka na muganda wange era ndowooza yandeese wano ku kyalo kino kuba bulijjo mpita mu buyisi. Naye mpulidde essanyu lingi nnyo okutuuka wano nga abantu percentage esinga obungi nga ngimanyi. Webale kweyisa bulungi era ekikulembera mu nsi muno mpisa na bukkakkamu. Nze ayogera nammwe wano ninga omuntu omulala. Nze sikweka kukyogera, nze mbadde munaku nnyo era ndowooza buli gye ndaga nkyogera. Naye emirimu nkoze mingi nnyo. Naye ekinnyambye okubanga ndi wano olwaleero e Kalungu n'ebitundu ebirala bukkakkamu na mpisa na bwetoowaze. Bano nze nabeerako promote okumala emyaka 10. Bano nabayimbisaako era mbayimbisa enkya n'eggulo. Kati bayimba bigulu byange bya bwereere tebakyayimba bya ssente. Kati nga babigabe sebo gye temwayimba bya bwereere. So ne managingako abayimbi nga bana ekyo yonna nnoonya ssente. Paka bwe navaayo bannaye nga ndaba mumalako otulo ne neenoonya kati ndi eno mu ttaka na mu mmotoka gye muba munsanga. So banaye nsanyuse nnyo okujja ku kivulu kya muganda wange ne bambi mwebale muwagira. Ekyo kiraga nno mpisa na kweyisa bulungi. Abantu bano bolikira ku makya n'obeefuulira tojja laba nooku ne boli bateeka ku 20,000. Ekyo nkubuulidde ne boli bayitira bwereere. So tewaba amalala tegakumera ng'ofunye kasente beera mu kkakkamu. Sigala ng'obuuza bw'olina okubuuza. Sigala ng'olina empisa mu bantu. Bwe nawe ofunye ssente mmeka? Nze nyinamu kasente sirimba muntu. Naye ekyensinga okuba nakyo mpisa na bukkakkamu na kufa ku bantu. Ate bw'obanga ofunye ssente ndabyewo wano ku bagagga era mbalabye ku bamaneja, ndabyewo awo Mukamugisa mulabye n'abalala mwenna we muli awo. Muyambe ku bantu b'e Kalungu. Nze ndi weeka yabwe nabadde ku social media nendaba omukazi ng'ayaaya n'ayagala gwa mu mmotoka n'akaana. Namuwadde plotting namuzimbirako n'ennyumba. Ndowooza era mubiraba ku social media.
zenzeka eyavuddeyo mu Uganda eno yonna ninaabwe nenkana bwenti ozande mugagga nnyo asinga Uganda yonna nengenda muzimbira abweka yabwe n'ennyumba tugenda gitandika. So buli muntu waali asobola okuyambako muntu wadde si mawulire ne neighbor omuyambe bana boyamba omuntu olina kyoba sente ziyamba omuntu zikulemesa gaggawala ekyo kikyamu naye abantu obukopi bwafuukira obukopi osanga omuntu ng'anoonya sente naye nga tasobola kugabako wadde omutwalo noweebuuza zonoonya ozitwalawa ate bwemufa abaana bammwe ne batuguza ebintu ebyo ye mwanoonya nga temugaba. So ndoza kanjogera abawulya tuwulira. So nze wano olwa muganda wange ono era ngenda kuwayo emitwalo 5 nganze ngenda osobola ogenda wali wamaneja wange ojja kujja ku ofisi nga sente zokumaca wali tutambudde nazo. So wezira kuwa erisiiti kyekyo olwaleero simanyi yeno mukwano gwo ali bubi nnyo naye naliyese muwaddeyo ku sente ate mukonveddemu oyagala kuwagira nandireseyo eno ekitooke kyensimbyeyo tomanyi omwana wange alikula n'afumbirwayo kaakati mukama wange lindako njagala ffenna tusitulengala tukubira mukama wange ono kyakoze naki nalwo ogwa mutima ogwagaliza mu Uganda tegukola ki tegulabika afande nawe osobola osituka sibyangu emukwano gwo taata njagala nfukamire wadde ndi mu white njagala nfukamire leka nfukamire wadde ndi mu white taata yenze Bone Kalanza basinga bamanyi nga muzinyi wa Walukagga nze nazanya abantu bakooya kwata akaledio n'empagala ejjambiya bawana boso owomukyalo munkubireko mu ngalo bannange era omulaba omalisono DJ twagalana nnyo siwe kiri naye nange sinze ndi obulungi ennyo era njagala ngende nga nkusabidde ku ssaala Mukama Katonda muwanike emikono tusabire omugagga n'essaala ayi Mukama Katonda omulungi akola ebyekisa Mukama tukwebaza olw'ekisa ky'okoze eri Mukama waffe Mukama Taata ebirungi by'alina n'omutima omugabi Mukama Taata njagala ensooza omukisa zikulukutire mu maka ge Mukama kitange Taata akutte emitwalo 5 n'agali gye mulisi Mukama kitange gana 2 nange gagenda okumpa Mukama kitange Taata leka mponera ndirodi leka landirodi alekerawo okuntulugunya Mukama kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze gatake 10 eryange gatake 10 eryange gatake 10 eryange asaba Mukama Taata nsaba engalo zo ziwe omukisa Mukama ayi Taata Mukama nzikiriza muwe aga kamuwe aga Mukama Taata nga wayola omudidi wampa ntudde kola sente enkalu nungi naye ofubanga nnyo ne bakuyigiriza ozikola kyekisinga obugagga Taata kuwaddeyo poloti 40-35 genda oyo omwana akuwa erisiti aliwo Taata ngekuwadde ono gyembanda genda owa maneja wange kubira Mukama engalo ez'amaanyi naye togitundanga Katonda takola nsobi tekisoboka kati oyazze tamanyi buli lunaku Mukama abaako obulamu bwakyusa oba atya Katonda abaako obulamu buli muntu wamukyusiza gwe okanya kusaba Katonda nakubeera wonna wosobodde Mukama akuweerawo kati epooti esobola okufuuka miliyoni 2 nefuuka 4 nefuuka 5 gyatagula yes so Mukama bwatyo bwakola ebintu bye nze nikuza ndi musajja munaku nnyo bana abali eyo bonna baboda bali aboda bakyali bange nze navugako boda emyaka 3 so obeera awo wooli towenyooma nnyo ekyokeera yenze wano okitegeera bulungi nnyo so kukkiriza nakunyiikira nakwekkiririzaamu tewali mulimu mubi nga gusobola obuvaamu ssente tosirayo nnyo bigambo bisinga ku ebyo biwooma nnyo nze njagala omuntu akende ku makyayiribe ajja kufuna akasente so ate abaakafunye yamba ku abo kati omulaawo wa kiwago n'amagye gakyagaanye okitegeera nate ekyo tomanya alinza obutayamba nze nayamba akaana kange yes oba nayamba omuzi oba omwana woyo nawasa omwana wange
katobirawo ebintu ebitambula bwe bityo lwako abantu tebaagala kweyagaliza. So DJ Morris oli mukwano gwange kola ssente mpola mpola topapa ssente zimala ne ziwira zina akakola emirimu 18 natandika nyina emyaka 14 saasoma na kiri awo usegedde bulungi nnyo siwagira nti abantu tebasoma kuba nange empeera tesaafuna chance yesoma naye namanya nti kesisomye kambe n'empisa mbeere mukozi nnyo kati nkozesa abadiguli nyina abakozi abali mwana mpeerera abaana abali mu 2 sinze mbazaala ne Justin ntinze nyinamu akasobola obbaweererako nenyamba kwatakola ki kwatalina so naawe yiriba nnyo Mungu ajja kukutuusa gy'olaga oba otya nebeera mugumiikiriza topapa ono papa oweddewo fiita y'ogiridde sanzeewo muganda wano ow'oluganda lwange yuuya kati olaba okweyisa obulungi yandibadde ankubako opingo essaawa ze naye musanze nga naye alaba neegombesa wakweyisa bulungi so mbakuutira nga nze nfundikira buli muntu waali wano asobola okuba omugagga nze navuganga bodaga nankadde nnyo kati mvuga ya 250 yiri wali nyina ne zentuda ziringa 2 nziwola ne looni emmotoka poloti n'amayumba tobala naye kati golaba ndi mukadde nnyo okakasa nkaddiye so kwakkiririzaamu nakukkiriza nti buli kimu kisoboka bikeera kumeta nemisookono vooti gye mwadde yabukadde muna yazze nayo naye baa nti Katonda akole ebintu kwata bulungi ka video kano wire mukabya tokakwata obubi mukama wange nsaba kwateko mu ngalo taata nzani munyanirize mu kitundu kye Masaka bannange buli yanjagalisa buli fani wange kubako mu ngalo munyanirize mu kitundu disiti no bagimpadde kwata bulungi kanyamugule kwata bulungi katambuze kawete muli singo olina omukisa taata kulubo nfunye poloti nzani kubira mukama engaleza amaanyi mukama wange nzikiriza nkuyimbire yakayimba kamu kale bannange neyanzanye neyanzege ebibadde ebigambo byange mukama abankuumire mwe bali kujja kuwagira muganda wange so n'omuntu yena bana nateekawo essimu nagiteekawo weeri omukulu yateekawo essimu wuliriza weeri essimu ya office benakiwa bagirina ku leedi era ojja kuddamu ogibasomere ayina obuzibu obutonotono nze siina nnyo ssente naye ayina obuzibu obutonotono nfa nnyo ku muntu ngalaba fyuca eweddeyo ennyumba efuuse enju ayina abaana bana abakyala ayina abaana 6 ati ayina kiddako abo essimu nagibawadde kaana kaagala kgenda ku kisomero toyinaamu za bitabo gwekuba kweyo essimu ya office tujja kuwa akatono ke tuyinawo akasembayo abayina baganda bammwe oba bali bweru oba Kampala mutuyambe mutuwagireko kubaze mutuwoze tugabako so ebintu tuyina bingi nnyo so mutuyambe mutuwagire nze nyina poloti okuvaawo e Masaka paka ku Sega Road eri poloti mataka ate byange nze nnyini byo mbiwola kubanjiza n'ebbanga lya mwaka mulambo oba 2 nga senyenyeza so mutuyambe mutuwagire tusangibwawo kayabwe okulyana Centenary Bank wali office eriko Basali Property Consultant okwebuuza kwa bwereere buli alina kyagala okwebuuza bwereere okulambula kwa bwereere emmotoka tuzirina naba olinako $5,000,000 jangono n'emmotoka ekkolere byoyagala olime kwewulira nti ate sente zibuze ojja sasula mpolampola wa myaka 2 zijja kuggwayo bibadde ebigambo byange mukama abankuumire kubira mukama engaleza amaanyi amina